kya musolo. Abasuubuzi b'emmwanyi abeegattira mu kibiina kya Uganda Quality Coffee Trade and Processors Association balinyiza gavumenti okupapindika omusolo nga ne basusse kunoonyeza ku bikwata ku mmwanyi. Babyogeredde mu lukungaana oluyitirivu obukubirire mu bayitidde ab'ekitongole ky'omusolo ekya URA babanyinyire ku musolo ekitundu ekimu ku buli 100 gwe balina okujja ku buli gwe baguzeeko emmwanyi. Ensikana eno ebadde ku Deuta hoteri Bweyogerere okusinziira ku ssere b'ekibiina kino Amos Kasige omusolo gugenda kulemesa ekirooto kya President Museveni ekyokuweza ensawo z'emmwanyi obukadde 2 ng'omwaka 2020 tegunnatuuka. Twali tuli mu kukubiriza abalimi n'abasuubuzi kwongera mutindo na kulima mmwanyi nnyingi, kukozesa bigimusa, kwanika bulungi, kubagamba bateekemu ssente. Naye kati bwe tubasala omusolo guno bwe gujja gugenda kusala ebbeeyi ekke paka eri wansi. Ekitegeeza obungi bw'emmwanyi pulezidenti waffe eyaleeta lino etteeka bwe yatugamba twongere buyinza obutasoboka kutuukikako. Anyonidde nti baludde nga bapeereza abalimi okukuuma omutindo wamu n'okwongera ku bungi bw'emmwanyi bwe balina ssaako ne bannannyini birimu okukyusa bave mu mabadde bazimbe eby'amataffaali era nga bangi babadde bakikola ne mu bugobe. Omulimi waffe wansi agenda kusigala ng'akola ki? Ng'alemererwa okuzzaamu ssente, ng'alemererwa okutereeza omutindo. Omuwanika w'ekibiina kino Haji Sebagala Twaholi agamba nti bo ng'abasuubuzi balina obuzibu ne ku musolo naye agamba nti ababaka palamenti tebasooka kukola kunoonyeza ku mmwanyi ne banassawo omusolo. Ababaka ba paaliyamenti mulimu abalira mu ggwanga mu gavumenti yaffe abagirira munda nga bamala baleeta enkola nga tebamaze kukola kunoonyereza kumala. Ono awagiddwa abasuubuzi era abalimi b'emmwanyi okuli Musa Masiko Kahenge, Gerard Jakira ne Sami Gamonge. Sobola kwanguwa kukyetegereza naye ng'abalimi abali mu byalo tebanaba kukyetegereza ate ne pasente gye bagutaddeko okusinziira nga bwe ndaba ekyali neneko. Kibi kye twafunye bano aba URA tebafunye kusomesa abantu kola ki kumanya abasuubuzi b'emmwanyi, abasuubuzi ba kasooli, abasuubuzi b'ebijanjaalo n'abasuubuzi b'obummonde n'obateeka mu kisero kyekimu. Omulimu guno ogw'emmwanyi guli unique nnyo kuba ebbeeyi y'emmwanyi okusooka bya byonna teri nga bbeeyi ya birime birala. Omukungu okuva mu kitongole ekiwooza omusolo ekya URA John Luka baana bakintu awuliriza abantu bano. Ffe era ng'aba URA ne tubawa amagezi nti ensonga eno bw'eba ebanyigiriza balina ebibiina ebibakola ki ebibatwala ne tubasaba mu bibiina ebyo ebibatwala batuuke ni minisita gwe kikwatako batuuke eri ababaka ba palamenti kubanga be bakola ki be babaga amateeka. Wabula abasuubuzi balowooza nti omulimu gw'emmwanyi gavumenti gweludde ng'etaddemu amaanyi okulaba nga zeeyongera balowooza nti gutuuse okuggwaawo. Procopios Lumu yakusakidde Gulian ku Bukedde TV.